Amanya go gwani jajja. Maria Federation nakiwala. Government okigamba ki kya COVID. Munnange bange mebaleme kumboola. Jajja nkuli. N'olwekyo tugenda kukola ekyo nekisoboka bagira kugema. Government mwatugamba nti mujja kugema abantu abakadde b'oku byalo. Abateesobola. Maria Federation sisobola kutamba. Kati bakusange wano akayiso bakakuwa. Sigana. Naye okusinga kati ng'oyo muwala wange ajjawo nti ogenda owoyo atali mugeme ajja kusiiga obulwadde anneewale kikulu nnyo nsonga nkulu jjajja eyo jjajja bagenda kugema era oyo nabadde njagala okukimugamba nze gwe munnange gw'otuukirira abanakane abaami baakuno naye ebyokungema binaaba bitya jjajja ensonga gyangambye enkulu gobe nandaba waswa Emma nkolera obuyambi n'obusoboka obuli wa gavumenti abakulu jjajja tumugeme kubanga konsani weri yaddala agambye agala mugema kati gobe nasobola abakola ku nsonga z'okugema COVID-19 bane nkubira akasimu nkulagirira jjajja wali mujje mumukuba akayiso kuba agambye mujja muwoola nga tagemeddwa kitegeeza jjajja ali very responsible kambeere nga naafanca bangeme bakugeme jjajja tewali buzibu era aganya tugenda kugema tutegeraganye 0755 ye namba y'essimu kunfunira 0755 10 5655 waswa Emma YouTube channel, Trust Media YouTube channel kwe tusinzira jjajja Federation Maria Federation nakiwala ayagala kumugema jjajja zenyenzi webale munnange bandeetera jjajja obeera n'owubaala nempuubaala era oyo bw'aba ayitawo nampita ayitako jjajja oli otya nze gyendi naye naye ndudde okulabako otyo nenjogerayogerako n'otawubaala nnyo jjajja kyenkwagadeko ensonga ozigoberera ensonga nobeerawo n'owuliza ku mawulire jjajja leediyo kangizeeko n'ogizaako wanye okugizaako nagikendezeza eddoboozi kale mubeere bulungi mwera abannaye jjajja emboozi yenyuma okuwuliriza naye yeetaaga buyambi okusinga abagema badde mujje mugeme n'abatuwa ku mmere mujje mutuwe ku mmere webale nnyo ogenda maaso n'okuba nga otugoberera agange nze waswa Emmanuel muli mutya mikono gyaffe gye musinziira mbalamusizaako ne mbatumirako mwenna mwebale kubeerayo nnyo nnyini ddala ntambuliddeko mu kyalo Lugoba amawulire genza okubatuusaako n'embeera y'obulamu bw'abantu byannaku tebisanyusa tebiwoomya nnakabululu programu eno kutuusibwako bannaffe aba Beaver Organic Access Building ku Lubaga Road omukulu Dr. Ssenyobe Richard Authentic Doctor ku nsonga zizira organic mugamba akujjanjabe namba ye ku screen kweri awo ku bbali wali akabonero ke byonna ebikwata ku kujjanjaba ajja kuba bikolerako mukubire kasimu ate ne bannaffe aba Brands Shoppers Yugi abo bakuguza obugoye bw'abaana bwoba bwetaaga engoye z'abaana nawe engoye z'abakulu naddala abakyala perfumes ebizigo byonna gye biri aba Brand Shoppers bali Kabalagala Christmas eno be baba kwambaza n'omwana oba mwambazi ntambudde no Lugoba gye nsinkanye omukadde gwe bampitidde jjajja gwe bampitidde okusobola okubaako betwogeraganyamu n'okulaba obulamu bwe jjajja embeera gy'alimu si nnungi njagala tubulire okulambu bwe butambula abantu bange tusobola okukwatagana ate tubeeko bwe tumuyamba nga bwe tuze nga tukikola jjajja oli otya kyendi munnange obulamu bwe buteeyagaza nnumizibwa nina ekintu kinnuma mu lubuto muno ekintu kintambula kinneekulumulula kiringa ng'oba kibeere kya mbuzi kindebeeta ne kinnuma nembeera nga sirina mirembe kinyoola jjajja amannya go gwani nze Maria Federation Nakiwala Maria Federation Nakiwala jjajja olina emyaka emeka nina
n'emyaka 6. Olina emyaka 6. Ongambe toli mulamu obulwadde bukusumba ekikulamu. Jjajja kusanze mu ewaka wano omukazi wo kano. Obeerawo naani? Mbeerawo bw'omu. Bw'omu mwene embeera. Lwaki obeerawo bw'omu? Munnange abaana banfaako. Sirina n'uwo n'omu. Wazaala abaana bameka? Abaana baali 5. Naye bonna munnange baafa. Bonna baafa? Oyinza okumbuliramuko kutunnyonnyolamu katono. Abaana bano bafudde ebbanga ki eriiseewo? Bazinga bafa batya? Ebbanga kati ddene. Bafaawo mu 8. Eyasembayo okufa yafadde? Awo mu 9. 9. Obulamu ng'oli wekka obumazemu bbanga ki? Ebbanga liweze. Mpezezza kati emyaka giwera. Ng'obeera obadde ng'obeera ludda? Nagendako mu kyalo eyo ku lw'e Masaka awo e Maya. Nembeerayo. Bantwalayo ng'abaana bange bamaze okufa. Wabaawo omwana wa mwannyinaze n'agulayo ekibanja n'antwala. Naye nga yankozesa nnyo nga nina pulesa, nina alusa, n'enkola nnyo n'ennima nnyo. Kale engeri gye neewuubanga ennyo mu kukola kwampisa bubi. Okutuusa lwe nalaba nti olumbe ne lunnumirayo nnyo. Nenvaayo ng'ate tampa buyambi. Ate nga nsigaliddewo. Okutuusa lwe navaayo ono omwana tto n'anjigyayo. Ongambe nti yali mwana wani yakutwala e Maya n'akozesa ennyo? Yali mwana wa mwannyinaze. N'antwala kyokka yampisa si bulungi. Yakozesanga mirimu ki egyo? Gya kulima nga nnima nnyo. Kaakati muli engeri gye nalina pulesa. Okukabala okwo, kusaawa, kulima. Embeera yampisa bubi. Nenkooyerayo nnyo. E Maya. Kutuusa lwe nagamba nti bannange sikyasobolayo eno. Waliwo muka mutabani wange yali afiiriddwa nenzijja okujja okumulaba. Nemunnyonnyola n'aŋŋamba nti maama oli otya? Nze embeera gye ndiko omubi nnyo. Nyumizibwa nnyo, nkola nnyo naye munnange Nakaggwa mpisizza bubi. Omwana oyo yatina muwala? Yali muwala. Nakaggwa gy'ali? Gy'ali. Abeera ludda? Abeera eyo e Maya kati gye yadda. Y'ani amannya ge gombi? Ye Nakaggwa. Ali eti Nakaggwa. Nakaggwa ali eti. Obadde okyannyonnyola nti malirayo ku mboozi eyo gye badde nnyumiza. Okutuusa baamugamba nti yesengaawe embeera yo yenga mbi nnyo. Mulwadde oba afaafe. Ani yagamba atya? Yagamba oba afaafe. Nakaggwa nga yagamba? Ate nga yali akozesezza okukutula. Kati muka mwana we yagamba nti embeera naye nga tafaayo. Ekitegeeza Nakaggwa muwala wa muganda we? Mwana wa mwannyinaze. Ni mwannyinaze yafa. Ati nensigalirawo. N'osigaza muwala we? Jjajja tunulako eno mpola mpola. Bwe mbeera ng'ontunulidde nga twogera. Kaakati jjajja bwe baamugamba nti oli bubi yagamba oba ofoofe.
kakati okutuusa waliwo omwana amwannyinaze omulenzi obusungu ne bumukwata n'agamba senga gwe tulina omubwate gwe n'ogamba nti oba afaafe kati tuba tusigazza awaani. Embeera gy'aliko ng'embeera mbi. Wandibadde ojja ne twekuŋŋaanya ne tubeera nti tumujjanjaba asobole okubeera ng'atereera naye embeera gy'aliko nzibu nnyo. Tatuula ali awo embeera mbi yenna olaba abuga bubuzi nga tafaayo. Ne mbagamba kaakati oli mukamwana wange kwe kugamba nti tajja kuddayo eyo aliyo bwomu Maya kati olwo kyava addayo afiire mu nnyumba n'abeeri bagamba nti bo beeyagala bali mu mayumba gaabwe kati ffe tulyoke tusule mu Nankani mu nnyumba nga tumukuuma nga mulwadde ate nga bo bannannyini be tebafuddeeyo. Omuntu waabwe bamutwale akati kwe kuvaayo nenvaayo ono omwana ttu ng'aguze wano oyo omwana w'omwana wange omule kwe kuzimba wano n'asobola okubeera nti anteeka wano. Muzzukulu oyo mpozi y'omu ku baana bewaza y'omu ku baana b'abaana bewazaala. Mwana wa mulenzi wa muwala? Wa mulenzi. N'omulenzi yafa? N'omulenzi yafa. Ozaala? Kati wano we tuli muzzukulu yakuwagira obeerawo? Ye yagulawo. Ndaba mizigo gye tegiriwa? Kiwe wano yeeno ennyumba. Kati yakuwako akaluumo? Muno mwensula. Kakati jjajja obulamu bukutambulira butya wano w'obeera? Kubeera bw'omu kye kizibu kyange. Kubeerawo ajja bw'atyo n'angulira akawunga n'akaleeta. Olya akawunga? Emmere gye ndya bwe gati amatooke gatabula bwe ntyo. Naye ng'emirembe obulamu bwe buzibu numizibwa sirina mirembe. Ekintu ekindi mu lubuto muno kinnuma kinneekyusanga bw'olaba oba kiki siyinza kutegeera kintu kinnuma kiri munda kinnuma nnyo. Wano era okwebakako nkwata amazzi ne ngafumba ne geesera ne neenyigako nfuna okubeera nti neebakako. Naye ng'ekintu kinnuma kinneekuluumulula mu lubuto. Yembeera empisa obubi. Kakati jjajja omuzzukulu kiki ekimulemeredde okutuusaako kyogamba nti mutuufu ebyokulya aleese ne waliwo ekiganye kuba nsanze embeera gy'olimu si nnungi? Munnange ebimulemerera kubeera nti naye tayinza kulekayo mirimu gye najja wano nti anzijanjabe. Kale musaasira mba nsobodde oba ebyokulya ogenda okubinoonya simunenya kubanga aba tasobola. Kati jjajja ngusanze weebase olunaku obeerawo otya okuva ebukedde kati ssaawa zino oba zibadde 5 okyebase? Nange nasuze bubi nnyo. Kyekyo kyekinneebasizza bwe mba nsuzeeko obulungi nkeera
era nenerongosaako naye olwaleero nasuze bubi omutwe gunnuma munnuma mu lubuto yembeera empisa obubi. Kati jjajja ebyokulya okukima amazzi okulabirira amazzi ab'okukyalo bannyamba n'oyo gw'omulaba oyo amazzi bwansanga sigalina agandeetera kale abantu baakuno bannyambye nnyo era mbaagala kubanga tewali ayinza kujja nansinkana nga sirina mazzi nandekeraawo. Bagandeetera engoye njoza bwe nfunamu amaanyi nkunya mba sisobodde waba awazze nannyamba nanjolezaayo bwentyo bwe bulamu bwange bwe bugendera. Munda osula ku ki? Nsula ku kitanda. Naye nsanze weebase wansi andi? We wannyanguyira. Kati okusinga obulamu bwo kiki ekisinga obuluma? Obulwadde bwe businga okunkaluubiriza. Obadde ogendako mu ddwaliro? Nagendako yo ne okunkebera baŋŋamba nti ekirwadde tetukiraba tulaba mukka gwe guli mu lubuto nga bantutte mu sikaaniya. Bagaa tebalaba kirwadde balaba mukka? Alaba mukka nti gwe gujjuddemu naye nga nze ekintu kinneekuluumulula ng'omukazi aw'olubuto nti akaaba mwana yeekuluumulula muli ekintu kinneekyusa kinneekuluumulula eno n'owulira ng'owulira bubi nnyo. Simanyi kiki kiri mu lubuto kyekinnuma ennyo. Abasawo bagaa tugenda kukola tutya? Bagamba okola otya okukijjanjaba? Nange bankaluubirira kubanga engeri gye baŋŋamba nti mukka nga nange bwe nali ku nnaakani bwe nali mu nnaakani ku kitanda gye bankubira mu sikaani nga ndaba mukka gwe gugira ki gwe gufuumuuka. Okulabira wajjo mugenda Mulago. N'ogulaba mukka? Mpulira jjajja. Kaakati abo ne baŋŋamba kale mira ku kagundi ono gwe batunda gwe bafumba mu nva. Ani yakugamba obimira ebyo? Abeera abasawo. Bakugambira kaki? Gugundi oyo gwe bafumba. Kamulali? Obutungulu obweru. Katungulu ccumu? Mbu bw'oba omira? Ne miramirako. N'owona? Sirina bye nawona. Okubeera awo omukka ne gukendeerako naye nga era kigenda mu maaso. Ki ekintu kinneekuluumulula bwe kiti okukikwata bwe kiti ng'olinga akwata omwana munda. Ekintu kinneekuluumulula nga bw'olaba ekibeere ky'embuzi nga naye nange bwendi. Naye jjajja nga bangambe tolina byakulya byo ndaba tobyogerako. Ebyokulya nfuna bwe bityo. Si byateekeddwa okufuna. Kati mbuuzamu Karume, caayi wanywedde ki leero? Ogenda kunywa ki? Caayi waliyo
omukalu wali. Oyinamu sukaali? Sukaali mwali. Ate ekyokulirako? Ebyokulirako munnange si byangu. Olirako ki? Bwe mba nfunye akawunga, mboya akawunga nenywerako. Nonywera ku caayi? Nenywera ku caayi. Wow, wangambye n'emyaka emeka? Nemeka? Emyaka? Nagambye 6. Okay, tulina omukyala Jjajja Federesi Nakiwala abeera yekka kyekisooka. Abaana bonna baafa, wangambye 5 baafa. Mukadde nga bw'omulaba asula woogu, mulwadde, si mulamu, byokulya talina, embeera ye si nnungi yadde n'akatono. 0755 10 56 55. Nsaba tubeeko kye tukyusiza omukadde ono, tubeeko kye tusobola omuyambamu. Waliwo omu ku bakyala abali wano abatera okuba nga bamuyambako. Nsaba njogereko n'omukyala ono. Semerako wano maama wansi. Oli otya nnyabo? Ndi ssebo. Nyongera ku ddoboozi. Gye ndi ssebo Amannya go gwani? Amannya gange nze Nanyonga Josephine. Nanyonga Josephine. Omukadde ono Jjajja? Jjajja. Maama nze mweyitira maama wange. Omumanyiiko ki? Kye mumanyiko mbeera gy'alimu si nnungi. Embeera gy'alimu si nnungi maama. Kwe gatayina bikozesebwa byonna wadde. Naddala ebyokulya, ow'okusula, kwegamba ebyokwebikka tayina. Asula ku ki? Ku mufaliso naye gino egyedde emikadde. Ejja pamba? Gw'omuyita otya omukadde? Nze kale sinaawe muyita naye maama wange kati nga bw'osiŋŋaana omuntu ku kitundu. Kwegamba n'omulaba ng'ali mu kifaananyi kya maama. Weekityo bwe kiri. Oyinza okumbulira mu bulamu bwe butambula? Obulamu bwa maama? Okuva ku makya. Kati olaba saa zino talina kye yalidde. Era ogenda n'olingizaako wali nga yakeggulira. Ali awo yeeziringulira awo bw'atyo mpola 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 mpola. Kati ogenda kulaba ku ssaawa nga 6 eyo 7 ng'agenda okunoonya ekyokulya. Akinoonyeza? Eri ku kkubo. Agenda ku butale. Nga yatambula n'omusiŋŋaana n'omubuuza maama kati oguze kaki? Kanga n'obuntu bwaguze bwennyini tebusobola muggusa. Buki bw'atera okugula? Agulayo akammonde, akaganda, kakoota k'akawunga, ate n'agamba n'obujanja butalina manda gabufumba. Kwegamba n'omutunulira ng'embeera gy'alimu maama si nnungi. Angambe ti mumuyambayambako? Mumubeererawo mutya? Kale nze omusiŋŋaana aveeyo n'omubuuza maama oli otya ati gye ndi, bw'oba olinako okulya n'omuwaako. Bw'oba kale ng'omusiŋŋaanya asitudde amazzi n'omusitulirako n'ogamba abaana musitulireko ku buveera obwo, bwe bityo bwe bibeera. Ndaba atambula akutamye? Era atambula akutamye, atambuza muggo. Wano angambe alina omuzzukulu amulabirira. Yajja atya wano? Kale simanyi jjajja gye yajjawo maama kubanga nze nange namulaba bulabi naye ng'alabika muzzukulu oyo yamuleeta. Omuzzukulu ajjawo ddi wano? Kale ajjawo naye alina obuvunaanyizibwa bungi ng'omuntu. Naye ng'ayitawo ogenda n'omulaba ng'asimbye wali emmotoka ye nakkirirako wano. N'alaba ku jjajja. Obulamu bwa jjajja kati kuba kati gwobeerawo. Jjajja yeetaaga ki olowooza obuddemu? Jjajja yeetaaga ebyokunywa, ebyokulya n'ew'okusula nga walungi. Ruumu yo weeri naye ebyo ebintu ebikozesebwa. Jjajja yeetaagayo ne kativi ng'ako n'abuzaabuza obulamu bwe. Kuba nze namubuuza maama we bakasaawa me kuba wano wabwera avaawo ssaawa 5. Ng'akolawo ki? Ng'ali awo. Ng'oba lw'abafumba oba kwegandooza n'ennyumba naye mutama. Ndooza n'okusula kale wali omufaliso guli gwasulako nagwo awulira nga gumutama embirizi zimuluma gumunyiga. Angambe ko nene kino kimunyiganyiga mu lubuto. Era kyo kibeera kimuluma. Naye n'obujjanjabi tabufuna. Tabufuna tebamutwala mu ddwaliro. Nsonako nga bamututte mu ddwaliro. Yeebeerera awo bw'aba ng'avuddewoko oba abaagenzeko kale ng'ewa muka mwana we. Naye ng'abeerawo wano jjajja tagenda mu ddwaliro tebamutwala mu ddwaliro. So kati alinawo ku byokulya? Alina ku
amata g'obuwunga obuwunga kubanga akawunga kaakaagala ekijanjaalo ng'ekyo kwegamba naye amanda n'ew'okusula kwegamba abe nga yeebaka bulungi okusula wasiwa kubeera ekisa asula bubi maama waasula asula bubi nnyo asula bubi maama wange jjajja bangambye osula bubi wadde waganya okuwummulira amazima sisula bulungi olina n'ebiku ebiku sibirina mukama ebiku byali nankaneeya bapangisa be babinzuulidde nga be babirina ne bijja nga bitambula naye mukama namwegayirira kyokka mukama yankolera ekintu ekikulu bannange ebiku ne bifa naye nakaaba ne ŋŋamba katonda wange ebiku bye binannuma naddawa ate nalina ekitanda kyange kyali kirungi naye omuntu yakinzibako bwe yakinzibako n'atwala ekitanda kyange kyokka ekitanda kye yandekera n'atoola ekikye n'akindekera naye ng'ekitanda kibi bwe nateekako omufaliso gwange ne kiyiringita bwe nnebaka ekitanda kigira omufaliso guyiringita buyiringisi nga gugwa nageyalira nga sigalina kale kwe kusula obubi nalinga sisula bubi nga simanyiira ku nsula mbi bangambye obeera nnyo wabweru paka ssaawa 5 ndwawo oba okuuma kyalo oba okuuma ki okuuma kyalo ati amaanyi bwe gaba gambuze ogaho okwefumbira nembeera nga nkolakola wano nenjoza wano neme kuyingira mu nnyumba kyekolera yono omukadde jjajja obujjanjabi bwasinga okwogerako bubusinga omuluma alina ekintu kyanga ekimuluma omukiringa omukka nembeera bweto si nnungi mwe bali kulabirira jjajja mu mpolampola jjajja tumulabirira mu mpolampola naye naffe tetutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu nange omuntu omusaasira kubanga aba akulabirira ebiseera gye nvudde munnange nga ndabirira andeetera kuba okulya obuwooma munnange oyagala bwakulya ati bwe mandeetayo nange buti omunnaye naakulabirira mu nva akawunga kaagala nva tokoyinza kalya keereere ne kagenda munnange nabanga ndyawo nga mpeerezaayo bassa akakoko naakuweereza ekifi nobeera ng'olya ku mmere ng'egenda jjajja oyagala nnyo enkoko ekitegeeza okulya obubi okwo nali sikumanyidde nalinganga nfuna enva nendiira ku mmere naye yereese ebizibu kitegeeza nenfunire okakoko nja kuba kukoze bulungi kati ani agenda okakufumbira bwe nkaleeta nkafumba kakwota nkugulira akafika enkoko wano olyeko nkafumba ebyokufumba nsobola naye biba bizibu kufuna jjajja jjajja sinza butamugulirayo ku nkoko kubanga enenjagala gyeyagalamu enkoko mutuufu jjajja kandi oba nyinamu ono omutwalo gwange onoogulawo haafu y'enkoko n'olyako kubanga ennaku zino enkoko bagipimira na mu kiro kijja ogulayo okitegedde njagala oguleko newe bakwota kuba bagipima obutemu kubanga omwoyo gw'enkoko wali ne bwensiŋŋa naawe ogundi ekyennyanja nyinza okugula ekyennyanja kikwetemu kwegamba mba nfa kufuna kintu kyendiira kakati maama wange jjajja ono okumufunira ebintu tusobola bimufunira naye endabirira like care ku kyalo kuno bwe mbireeta ebintu nga mbikuba mikono gyange be bali bajja bimba naye bwe bambireese nkoze ntya binaabeerawo bityo bikuuma nasobola okubanga abeerabeerawo kakaseera
Ye jjajja ono omulaba. Jjajja asobola okulabirira ebintu bye. Jjajja nga jjajja alabira bulungi nnyo ebintu. Omusiŋŋaana akuusa entamu ze nga zinyirira. Ennyumba yagisiimula yonna n'enyirira. Obuliri bwe ayuza amasuuka agenda ate tasula mu masuuka gatali magolole. Era ozabe essaawa z'abeera awo bweru aba yayozezza ng'akumye paasi ye ey'amanda agolola. Jjajja akwegamba asobola okwefaako naye nze ngamba ekimumenya bino ebyokulya owulira omanyi omuntu bw'aba nga kati akaddiye ekyokubiri obulamu awulira butono kwegamba nga tafuna byakulya bulungi n'omubiri gwe guba tegukola ki teguba mulamu naye jjajja talina kyatasobola kwekolera asobola okwekolera ebintu bye ekyomuntu omuntu ye tajja kulabika naye kwegamba okubeera okufuna keya osobola okujja wano mujjajja wasuze otya gyendi kwegamba oba olaba ng'ali musanyufu nga yafunye ebikozesebwa ne kumutwalako mu ddwaliro aba asobola okubeerawo bulungi n'atambuza obulamu abaza okubeerawo n'atambuza bulungi nnyo obulamu bwe nga talina kizibu kyonna kati nze ngamba olubuto olwo lwebamugamba lulimu omukka jjajja alusaziza kazaakula kwegamba ne ziva mu kkula kwegamba ne zifuuka ekizibu mu lubuto lwe jjajja alusaziza ezimuluma banga nti omukka ogwo beera baba bogenze mu ddwaliro baga nti oli mulwadde wa lusazi oba olina omukka mu lubuto jjajja kati kabambi bwe buzibu obwo bwali ekyo ekyomuddagala lya lusanyi Dr. Biva Organic nja kumpayo ku ddagala tuwe ku jjajja ono amireko eddagala ez'ensonga ojja zitereeza Dr. Biva naye kati bwaba afunye ng'ebyokwebikanga ebyo ng'asula bulungi jjajja asobola okuzuuka ku makya akimanya ebyokulya bye weebiri jjajja neyeekolera ku byokulya bye neyeefumbira n'alya bulungi katulambulewo ku jjajja mbeera mwabeera mu nnyumba mwayita jjajja tujja kulaba ekyokukola mikono gyange gijja kumpa ebyokulya jja bireeta jjajja mugulye ne ku TV n'engoye ne ku TV jjajja twogedde ku nkoko n'aseka n'okuseka bannange jjajja ku mufaliso akativi ako bambye akaledio nga kuwogera akaledio tekamumala era abeera awuliriza nnyo amawulire omusiŋŋaana akaledio kooko nga kwogera gakanyumya nako kasirika mpulira nga obulamu bwange bugenze akaledio olusirikamu mpulira nga ndi ku kizibu kubanga kekanjogezayogeza ate n'ekirala nsobola olwendaba ng'ali mu nzikiza jjajja lwaki obeerako mu nzikiza amasannyalaze gaba gaweddeko ebiseera amasannyalaze gaggwako namala wano essabbiiti 2 era ettawaazayo oyo yeyanyambanga nalinga ndi awo ng'agitaddeko naye nga sirina olina kitala kika kyekyo bino ebyebizungu agamba ttaala y'ono omwami eri eya securityite eri yemulisa wano natulanga so kati oba weetaaga amasannyalaze gaali masannyalaze gaali gawulira ate we nalaba nendaba Tina ne mugamba Tina genda ogambe taata jjajja ali mu nzikiza mwana ngamba daddi tali muga genda ogambe maama akwenusu 3,000 ogenda ogula unity oterekaani jjajja nagamba ngenda mugamba ne mugamba jjajja ali mu nzikiza oba olaba kati teetaaga kusula mu nzikiza obuzze lwali lundi bubi nga mpulira bubi neŋŋamba kaakati nzibikira mu nzikiza muno senga nfiira wano naye nabuli ndi awo najja abasula wano bwembeera n'omuntu bw'ati kwegamba omutwala nga muzaddewo eyakeera enkya n'akuzaala kuba bw'olaba nti jjajja ono yayisiddwa si bulungi naawe kiba kikkwatako oba tosaako nga nti bo balina amataala mu nnyumba yaabwe waabwe waaka ono n'abeera ng'ali mu nzikiza genda toola ku ssente za lenti gulira jjajja amasannyalaze otereke lisiiti eri kwogulidde amasannyalaze nannyini ssente bw'ajja okkubanya mugandi nagulyako jjajja amasannyalaze ng'amasannyalaze takola ki talina naye ekintu ekyo kiba kibi abantu bano basula wano bakyamu ensonga ezo bwe munensi yatabuka bale tusaba jjajja tubeeko be tumuwaayo nga bulijjo bwe tukikwasaganya jjajja ono ka TV baŋŋambye kamubeererengamu jjajja abeera no yeebowa awubaala
mulwadde yeetagamu ku bujjanjabi teetaaga bintu bingi nnyo wabula yeetaaga ezo basics ezigezaako okukyusa obulamu bwe. Jjajja ajja kudda okukyalireko neeyanza munnange olidde mikono gyange ejja kumpa ebintu nja bireeta. Kale ssebo neeyanzizza. Omukama yongere kukuuma jjajja. Munnange ajja kunkuuma. 0755105655 obe namba ya screen wali ekigambo waswa Emma weeri linking up nange twogeraganye tukyusa obulamu bw'abantu nga bano mu mpolampola kye tusobola kye tukola. Kwasula bannange njagala y'omufaliso mbasaba kusaba embegayidde babulani nsaba y'omufaliso obuziraba n'endala yine futi zino zapanga neyeebaka kati nsaba sajja tumugulire omufaliso kwabaawo muzange ebirowoozo n'okusobola okuba nga kakkalirako tetulaba ate ekiddako oba mufuna bulungi nnyo. Ennyumba ya jjajja mwawangalira musobola okulaba ebigenda mu maaso byebyo ebiriwo. Kati jjajja oŋŋambe ebyokulya byo biriwo by'oŋŋambye by'olinawo wali jjajja aliwa sukali aliwo guŋŋamba kandabeko olengedde tewali kiriwo wano. Bino byolinamu guno munnyo n'emmere sigiraba olinawo sukaali yekka kati ogenda kukozi kaliwako kafukiro ke baguze nebiko wakagoyezaako eggulo bino biwaliddeko jjajja yine emmere gyalyako olyengedde yine emmere jjajja mukyala Federesi bwati bwawangala mu nnyumba asulamu yekka mbeera yeeyo. Kale jjajja kakati kamwendeye nja kuba akawunga kano koolyako kano kamwe kajjajja kalinawo bwe kati kano ke kalediyoko ke kowuliriza buli kiseera ke kakuumakuuma. Jjajja tofaayo nja kukomawo nkulabeko nja kudda nkulabeko mikono gyange nja kumpa ebintu badde basabayo emifaliso omufaliso asobola okungulira TV niwebera inchi 14 siza bbeeyi nsaba okingulire jjajja aleme kuwubaliranga mu nnyumba muno twetaaga ku masanyalaze tegabaamu akamere kaalyako n'ebisigalidde ayagala nnyo okuwuuta supu oyo asobola okuba nga abeerawo. Kale bubeere bulungi 0755105655 nja kutetenkanya nfune owa village health team bajje bakugeme soko jiddemu ekigambe gavumenti nti balina okugemerera waka ensereme ekkubo ola
Amanya go gwani jajja. Maria Federesi nakiwala. Government okigamba ki ku kya COVID? Munnange bangeme baleme kumboola. Jajja nkuli. N'olwekyo tugenda kukola ekyo nekisoboka bagira kugemera. Government mu mwatugamba nti mujja kugema abantu n'abakadde b'okubyalo. Abateesobola. Maria Federesi sisobola kutamba. Kati bakusanze wano akayiso bakakuba. Sigana. Naye okusinga kati ng'oyo muwala wange ajjawo nti ogenda owooyo atali mugeme ajja kusiiga obulwadde anneewale kikulu nnyo ensonga nkulu jjajja eyo jjajja bagenda kugema era oyo nabadde njagala okukimugamba nze gwe munnange gw'otuukirira abanaka abaami baakono naye ebyokungema binaaba bitya jjajja ensonga gyaŋŋambye enkulu gobe nandaba waswa Emma nkolera obuyambi onoobusoboka obuli wa gavumenti abakulu jjajja tumugeme kubanga konsani weri yaddala agambye agala mugema kati gobe naasobola abakola ku nsonga z'okugema COVID-19 bane nkubira akasimu nkulagira jjajja waali mujje mumukuba akayiso kuba agambye mujja muboola nga tagemeddwa kitegeeza jjajja ali very responsible kambeere nga naafa nkya bangeme bakugeme jjajja tewali buzibu era aganya tugenda kugema tutegeraganye 0755 ye namba y'essimu konfunira 0755 10 waswa Emma YouTube channel, Trust Media YouTube channel kwe tusinzira jjajja Federesi Maria Federesi nakiwala ayagala kumugema jjajja zenyenze kale munnange mwebale kujja munnange webale munnange bandeetera ye jjajja obeera n'owubaala nempuubaala era oyo bw'aba ayitawo nampita ayitako jjajja oli otya nze gyendi naye naye ndudde okulabako nenjogerayogerako n'otawubaala nnyo jjajja kyenkwagadeko ensonga ozigoberera nobeerawo nowuliza ku mawulire jjajja ledio kangizeeko nogizaako wanya okugizaako nagikendezeza eddoboozi kale mubeere bulungi mwera abannaye jjajja emboozi yenyuma okuwuliriza naye yeetaaga buyambi okusinga abagema badde mujje mumugeme n'abatuwa ku mmere mujje mutuwe ku mmere